yanyoni ndigambarra amazina ganjye nayita Samukino Bwisho Omusumba twakwakira muri Mbarara akwereza umugisha. Amina. Abasigadde bonna baweereza ono Kasaayi William Kasaayi no bakadde bakanisa bonna baweereza oba nono mwogereko ava wala onava Mbaale ye mwami Deo Masanga be bakatwaniriza mu kisaawe Mbaale naye ate mukadde wa kanisa House of Prayer era tutambula naye mukadde wa kanisa waliwo bentidde okukwatako ate gwe oyimiridde oti eno ono mukadde wa kanisa bonna owasa tujja kukkiriza okubeera omukadde wa kanisa genda gwoze ku konsati nekana okuyimirira mu bakadde ddayo tujja kuyita wa konsati eno tetuli mu konsati kati mukadde wa kanisa ali abadde asigadde ab'ebyuma kale naye nga twebaza Katonda onalebo mwebale kutwagala Katonda yangatta n'omusajja ono kati gwe gusoose okusinga nobadde weeyokweka mu palamenti tubadde tunaatera okujja mu palamenti tukugjeyo naye twebaza Katonda ono Susan Makula ga Bujjingo tomwesibaako gamba ne bani makula gani makula ga Bujjingo naye tusanze wano omulimu ne tugamba titusobola kugenda nga titutapinze ku mukisa kuba naffe twagala kuzimba Pentagoni nja kujja enkya nga sinabagenda Kampala twogeddemu n'aposa nzija ndabeko banga okulabako kikulu nnyo naffe tulina enteekateeka za kuzimba ekkanisa etuuza emitwalo 38 mu kibuga ekibuga kisiibamu abantu obukadde 5 abantu emitwalo 38 bajje basabe bukadde 5 abamu banyiiga nti agenda tumalako abantu naye ku bukadde 5 ntwaleko 38 abantu babe nga baweddewo sina mitwalo 5 naye twebaza Katonda nti atuzaamu amaanyi bulijjo mwebala omulimu ogwo akati nze ne Susan Makula ate kulwa House of Prayer kubanga tugenda kuzimba naffe twagala kuteekawo ensigo yaffe twagala kugulayo sementi wa bukadde 10 ate tuguleyo n'emitayimbwa gya bukadde 10 bwe bukadde 2 ku lwaffe ate ne ku lwa House of Prayer Ministries International. So engeri ye tuli nti tulabagana bamujja tuwa akawunti tuziteekereko e Kampala mu muzirabe eno naye titusobola kukkiriza mulimu ogwo okugenda nga titutaddeemu tafaali. So sementi wa bukadde 10 n'emitembwa gya bukadde 10 era kyemanyi bwenzira ye Kampala bajja kusanyuka nti nakoze bulungi obutadduka ng'omulimu ogwo gugenda mu maaso. So kyensobola okwogera ekyo ekitiibwa kya Mukama. Ekitiibwa kya Mukama. So mwebale nnyo mwebalire ddala okuteekateeka omulimu ogwo. Empagi eragira ddala nti waliwo omulimu gw'amaanyi ogugenda okubanga guggwa. Twebaza Katonda. This is wonderful. Kiyitirivu nnyo. Kyova olaba Katonda badde ayagala saavisi eno ebeerewo. N'abali ebweru abakumanyi nga ddala tebamanyi mulimu ogugenda mu maaso nabo baguwulire bagulabe era njogedde bawulira. Bano abali ebweru muweereze ettaffaali lyammwe. Abamanyi Musumba Wily bw'anaaba ayiseeyo ebweru nze nzimunnakyalo sitambula bweru mbeera ono ne bw'anaaba azze mujjukira nti waliyo okuzimba Mbarara. So twebaza Katonda
sirina bingi byakwogera naye abasajja abo boolaba n'abakazi bentambula nabo n'abasigaddeyo banzizizaamu nnyo amaanyi banjagadde sirina gye mbaleka ogenda okutuuka nga baatuuse dda naye njagadde okwebaza mu butongole mwebale kutukyaza mu Holy Spirit Fire Church ate era tulina bingi ebitugatta nange saasoma naawe tewasoma naye mu butasoma bwaffe tutegeera oluzungu ekkanisa eno beera kugiyita Holy Ghost Sundays kuba emizimu tegiba mitukuvu era ndi eyo nwanagana abo ne bagandi bannange ghost ngimanyi ebeera result ya kifudde spirit ya kiramu ne banga nedda byebimu konze kati ghost ekulimu egamba etya naga nti ate nze siri mu ghost ndi mu spirit konze kati Katonda atafa ate oyinza otomuga nti ye ali mu ghost so nasooka kusiima linnya Holy Spirit abantu befudde abakabi mu mulembe guno Katonda bamuyita muzimu Yesu yabagamba nti I'm not a ghost mukwateko mulabe ghost teziba na magumba Yesu yennyini yagamba nti bamuyita omuzimu kubanga si muzimu so n'abaana b'omu Holy Spirit wano mukibayigirize ffe tubeere abatamanyi luzungu naye tusigale nga kiruma nnyo okuba nti abakatoliki bakyali ku Father, Son and Holy Spirit abalokole bali ku Father, Son and Holy Ghost abalokoka be batamanyi Katonda waabwe kiba kikyamu so sigenda kwogera nnyo nga yenze nannyini wano kamba wakaze endalo tuwulire oba mutwaniza oba mutugobye muba mutwaniriza nate nga otukola ki nga ngenda maaso n'enjiri nine bwe mutugobera wano bye tukoze tubikoze nkubire Mukama engalo ez'amaanyi Mukama affe bazibwe ekyo bakibuuzizzamu nti mwebaaniriza ttiimu eno babeka bagamba nti tukwaniriza Omusumba Bujjingo ne ttiimu yo yonna haleluya Mukama affe bazibwe nnyo Omusumba Bujjingo tukwaniriza era ffe tubadde tukulindira ekibuga kino kyolaba kyonna okuva lwewagamba nti ennaku z'omwezi 21 ogenda kubeerawo buli lwe mbadde mpita mu kibuga abantu bano babadde banga tujja 21 tujja era ne nga Katonda Mukama ayamba Omusumba Bujjingo tabeera na pulogulaamu ndala weebale nnyo kubanga singa ofunye pulogulaamu endala simanyi gye badde ndakolera bantu badde banga babeka badde batubuuza omushiija n'ensha lyali 21 tulyokwe Mukama asiimwe n'oleba emikono egyo abantu babadde balinze bulinzi so bakwaniriza era tukwaniriza nnyo ng'abakadde b'ekkanisa abakadde ba Holy Spirit Fire Church n'abaweereza bonna abali awo bonna bakwaniriza abaweereza n'abakadde mubeko wano mugaye nti banaye tukwaniriza nnyo Omusumba Bujjingo ne ttiimu yonna Mukama affe bazibwe tukwaniriza nnyo ate era tusiimye nnyo balabireka tumukubire mu ngalo abantu b'Embarara batuzimbiddeko mwongere engalo ezisinga awo abooluganda aleluya batuzimbiddeko tweyanzizza nnyo tweyanzeege mwebale kutuzimbirako mwebale kutukwatirako omulimu guguno wano mugulaba ate tweyanzizza nnyo nti eno TV Solot TV erabibwa abantu bangi Musumba Bujjingo lwewampa omukisa okwogera wano lwewampa omukisa okwogera ekakiika nina sisita wange mukwano gwange twalokoka wamu mwaka gwa bwe nalokoka 89 nemusanga mu kanisa yali eyo ku butaka bukirwa mulago butaka bukirwa bagiyitanga Crosstower nembasangayo nga bo balokole badda ne banyaniriza avubuka nenyingira mu kwaya kyalo ennaku mu 92 n'agenda Bulaaya nga namwerabira ddawo muyita Grace lwewampa omukisa okwogera nagenda okusanga nga
muntu wa Salt Media tavaako ne kati we twogerera Grace ondaba ebungereza lirandani yaŋŋambye ngenda kusula nange kanisa nange kanisa ngenda kiraba kati kuguno omulundi yandaba ku olwo twali twabulangana okuva 92 jolo wajja wano mu 2022 we twalabagana nga ndi mu kuwa bujulizi Kukituuti okuva olwo n'anoonya essimu yange ne tuconnectinga up to now era yaŋŋambye nandibadde nga nzija Mbarara naye njagala kujja ku Independence Night n'olwekyo ngenda kusula ku TV gyali andaba. Omusumba omulala lwe najja lwampa omukisa okwogera ku Independence Night, omusumba eyanyamba nga ndokose bamuyita William Kanika abeera America nandaba nga ndi ku Independence Night era naye nakati naye mmanyi omusumba William Kanika atulaba nabo bagoberera Salt Media. So njagala kwebaza Katonda bw'obadde oyogera nti abebweru bandabye era kati bandabye kimanyi mugenda ku abebweru mugenda kunsindikira pounds ne dollar tuzimbe ekintu. Mukama yeebazibwe nnyo omusumba, tukwaniriza genda maaso. Mwagala Susan yababuuzeeko. Yes. Mukole eddoboozi bwe liti emirundi 3 mpulire. Yes. 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 Ruhanga witu asimwe. Tweyanziza nnyo okutwaniriza Mbarara ate nga tukomawo. Wano ku Holy Spirit Fire Church waka. Ku luno tukomawo nga tuleeta Church Girl Camp Musumba. Twagala kudda ku lw'abaana abawala obasikiringa naye ate n'okwogerako nabo. So tugenda komawo essaawa yonna nga bwe Musumba bwe yayogera date tujja gibabulira nti olunaku bwe luti ne bwe tugenda kuba ku church nga ate tukomyewo n'abaana bawala tubatendeke Mukama nga naffe bw'atuwadde ekisa. Naye nzikiriza nti buli ali wano Mukama agenda mmukolera. Omulamu olina okuba n'essuubi. Olabaza obulamu mu magumba amakalu. Omufu atalina ssuubi yafuna obulamu. Ate gwe akyali omulamu tayinza kulemererwa. So nze nzikiriza nti gwe yasuze wano Mukama atugamba nti abanyiikira omunoonya bali mulaba. Abalala basuze mu Mbarara banoonyayo ssanyu naye ate gw'onoonya agaba essanyu toyinza butalifuna. Bali eyo banoonya kye bayita balya bulamu. Buli ali ekintu akimalawo gw'onoonya soosi ya bulamu tayinza butabukuwa. So kkiriza Mukama nti ekiro kya leero ogenda kuvaawo nga tosigadde kyekimu. Mukama wampeera omukisa. Kyensaba nga ttiimu eno eri waggulu tennaba kuddayo kuba kati bankwasiza mu butongole. Mbadde nsaba omukisa ogwo gwe tutaapinzeeko na buli ali wano agutaapingeko. Towaayo transport wo. Naye jjayo ky'osobola tuweeyo ku ssente nga zakuzimba. Si za bimu bya 10 si za biweebwayo okujjako nga basanze baabiwaddeyo zigatte wamu. Naye buli muntu kwata mu nsawo yo tuleke nga wakituguzeyo ku seminti omulala. Agamba kyekyo wanika omukono nkulabeko. Very good. Kati guzze mu nsawo. Kati guzze mu nsawo. Egy'oguwanise tetuna kye tujjayo. Guzze mu nsawo. Nze mfunye omukisa badde bampadde edda wano sente zange. Kati ekine kyange. Amiina Ruhanga kwe bannange. Wakijje Masaka nga neyanziza. Amiina.
buli kyoyagala Mukama akikuwe. Tuyinza okwogera ne tweseera ne twogera bitono. Kale bano abakyala n'abaami ababadde ne buli obukuti obusero obugundi bubaaga obwa bbulu be bagenda okutambula. Omaze okuzijjayo alina n'atayina za kuzimba wanika tukirize Katonda. Alina n'atayina za kuzimba wanika tukirize Mukama. Kiriza Katonda mu linnya lya Yesu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Bayibuli etugamba okutereka obugagga bwaffe gy'oli, kubanga obugagga bw'omuntu gye bubeera n'omutima gwe gye gubeera. Nkwegayiridde abaana bo nga bakuzimbira, ffenna nga tukuzimbira, obugagga bwaffe tubuteeka gy'oli kuba omutima gwaffe twagala gubeere walala. Oyo abadde talina busobozi olwaleero atwale omukisa ogw'omuyiiko ogukatiddwa ogw'amaanyi, era bw'anaafuna yeezimbire ataakomewo wano akuzimbire. Na buli awaddeyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Taata omuzimbire ate era yeeyongera okuzimba. Si wano wokka, naye buli awali omulimu gwo abali wano bonna beeyongera okuzimba mu linnya lya Kristo Yesu Omunazaalesi. Amiina. Kati omukono gw'ogwo ogulimu ezizimba gulekeyo waggulu. Omukono gwo ogulimu ezizimba gulekeyo waggulu. Kansubire nti basajja mwenamu abakazi mwena speed. Akasero kate katambule, tewali agenda kukwatamu okujjako nga naye yekyawakyawadda. Oba oyagala okufa amangu bamwezo. Akabaluwa nkajjeko. Ondetedde enkoko nganda nyankole wangi neyanziza. Mukama akuwa omukisa. Wagiguze ozirunda ogijje waka Kooki. Bane Kooki twagala kuleetayo lukuŋŋaana. Amiina. Amiina. Walukuka nga 26 ekaceeka. Nude kantuule. Musumba Mukama waffe yeebazibwe n'abooluganda mwenna. Nebaza Katonda eyatuweereza Musumba Bujjingo. N'amuleeta n'atufuula kye tuli ffenna. Nsuubira ali wano aliwo ku lwa Musumba Bujjingo ne Katonda we gwasinza. Nze nalokoka nga 26 ekaceeka. Nga nina ekiruubirirwa kyange kye nali nsaba Mukama nkolere. Nali nsaba kapito nga simulina. Naye ekiseera tekyalwawo nnyo era kati omulimu nagufuna. Nebaza Katonda era nsaba Mukama. Katonda bwe yali azzaako amagumba amakalu mu kiwonvu teyazzaako limu. Era nsaba Mukama Katonda buli gumba eriri mu famire yange liddeko ennyama mu linnya lya Katonda omulamu. Enjiri yagitandise dde erokoka nga 26. Eggumba lino mubaddemu mwakirowoozaako tekwaddako limu. Ntumirako omwami wange Moses Katungi kubanga nkoledde ekikulu nnyo obutaŋŋaana obutandeetako kwegamba kunnemesa kwefunira kadi egenda mu ggulu. Era musabira waali wonna oba ali ku leediyo oba n'aba ku TV, Mukama nsaba naye afune kadi y'eggulu kubanga bw'oba tolokose nga tosobola funa kadi ya ggulu. Eggulu ng'onooliyingira tomala kugenda mu biduula, tomala kugenda ludda wa, tomala funa bya bugagga, olina kulokoka ye kadi egenda mu ggulu. Sabira omwami wange Moses Katungi ayatula obulokozi, nze ne famire yange ffenna
tubeere balokole abaana baffe bakulire mu Yesu Kristo nga tugoberera musumba waffe Bujjingo ayongera otusabira amagumba amakalu gonna gaddeko ennyama tufuula akalango nga bw'okyogera. Nze bwe mba nsaba musumba Bujjingo ngamba nti Mukama wagamba musumba Bujjingo nti alisaba naye oli mufuula akalango. Musumba nsaba Mukama nfuula akalango mu famire yange gye nafumbirwa ne gye nazaalibwa waffe Bugerere nakyessa Enviiri. Eno nasoma Kalwera ya bufumbo musumba. Era nsanyuse nnyo mukwano, nsanyuse nnyo. Amina. Zero zinkwatire mwanange omukadde w'ekkanisa zikwate ono ye amasente za Pentagon 200 ati aleeseeko 10 zino zigenze kuzimba Kampala. Mukama akuwa omukisa mu linnya lya Yesu. Amina. Mukama akuwa omukisa. Amina. Aliwo atanaba kugibwako sente za kuzimba wano wanika omukono bakulabe. Atanaba nga tebanaba kutuukako. Amina. Mukama akuwa omukisa. Gwe batanaba kutuukako wanika omukono gwo. Kale abagenze mbasuubira okulaba nga mukomawo. Wangi saidi yeeyo bayitewa Katonda wange. Awo wakati waliwo amazzi, wakati waliwo amazzi mufune omugwe muzitika asomoke. Mukama akuwa omukisa. Amina. Mukama akuwa omukisa. Amina. Mukama akuwa omukisa. Za Pentagon bakuwandiika oli Mbale. Kati ze wano weeyamye ozimazeeyo. Omukadde w'ekkanisa azikwate. Beewandiisa nga ali Mbale. Katonda akukole bulungi mu linnya erya Yesu. Bannange omusajja atwagala yeewa omulimu ogw'okuba nga sitiika za salt ye ng'agenda azigabanga naye azikubisa mu sente ze. Togenda funa ddakiika eyo kkiriza Mukama akukolera obujulizi obulala. Amina. Amina. Mukama akuwa omukisa. Mukama akugye ku gali akuteeke ku muloka. Neza Pentagon. Yagira mu Lugabire ku sinana bwe nkyogera nagira mu Lugabire ku Kanani ne Mukama ankoledde musumba. Amina. Osasuddeko 5 za Pentagon. Pentagon. Kati awasigadde tujja kukwatagana luvannyuma. Abataana bakujja temusituka tujja kukwatagana luvannyuma nze nkyaliwo. Mukama akole bulungi. Leeta omukono okusabira omukisa. Leeta omukono gwo. Genda olabe ekisa kya Katonda. Mukama akole mu nnyumba yammwe. Amafuta go tugawadde Katonda. Kiwedde teweeraliikirira. Pentagon. Amina. Sente za Pentagon ze bampadde musikuŋŋaanye. Za Pentagon baali bakuwandiika. Bakuyitaani. Ali niitwe Dennis mugende bamuwandiike. Genda bakuwandiike. N'essimu yo giweeyo. Abagenze okugyayo sente muvuddeyo? Bavuddeyo bakyaliyo? Abadde tannabakuwaayo sente zizimba wano wanika omukono bakulabe. Kale ninza abanoonye sente mukomeewo mujje nga mudduka. Zino saaki kuva Tanzania gye wavudde n'ojja mu lukuŋŋaana gy'obeera. Mungu akubariki. Reka nze naakola ki? Nina kusaba mu Luswayiri.
ninza abatuta obuveera mujje nga mudduka. Ettaffaali lyonna erivuddemu. Muyimuse emikono era mbongera omukisa. Katonda abazimbire omwaka gugenda okuggwako nga pulojekiti zammwe zitambula bulungi. Tuligenda okuddamu okugamba tukomawo mu Western Uganda nga buli muntu ali bulungi mu linnya lya Yesu. Amiina. Ngenda kubasaba mugende mwetuulire nyingire enjiri. Enjiri bw'eneeba ewedde ate mbasabire nate tumalirizaawo. Amagumba amakalu gateekwa okuddako ennyama. Omusumba Wily tweyanziza, Honorable Mrs. Tumwine tweyanziza.